Bannayuganda abasinga obungi temumanyi na bantu ki bakulira kakiiko ka Electoral Commission. Ng'era abasinga obungi mumanyi Byabakama nga ye omuntu Byabakama omulamuzi Simon Byabakama. Akakiiko ka Electoral Commission kaliko abantu 7 abakatyalinga abakatuulako. Tubale twagala Bannayuganda mwenna abaleyo ngenda baterawo ebifaananyi by'abantu abo mbaterewo n'amannya gaabwe. Mutunoonyeze ku bantu abo. Abantu abo bawangaalira mu ffe. Abantu abo tubeera nabo. Abantu abo babeera gye munywera emyenge. Abantu abo babeera gye muwangaalira ku bitundu. Abasinga obungi abantu abo temubamanyi. Ng'era mumanyi Simon Byabakama. Naye akalulu kano kwe tugendamu twetaaga okuba nga buli Munnayuganda amanyi abantu abo. Abantu abo kuliko omulamuzi Simon Byabakama, ne kubaako omwami gwe bayita Okero Ansone, ne kubaako omwami gwe bayita Stephen Tashobya, ne kubaako omukyala gwe bayita Bina Mario Caroline Bright, ne kubaako omwami gwe bayita Dr. Kahunga Samali, ne kubaako omukyala gwe bayita nga ye deputy Byabakama gwe bayita Aisha Lubega, ne kubaako omwami gwe bayita Peter Emulut oba mukisimanyi. Abo be bantu abatyalinga akakiiko ka Electoral Commission. Naye abasinga obungi tumanyiko Byabakama yekka. Kakati mbadde ndeeta campaign eno nga njagala omuntu yenna ayinza okuba nga alina information y'abantu abo nga bwe mbasomye wammanga. Ngenda baterawo wano n'ebifaananyi byabwe. Ngenda baterawo ebifaananyi byabwe mu birabe. Mbatereko n'amannya gaabwe. Omuntu yenna ng'omanya abantu abo gye bawangaalira. Omuntu yenna ng'oli eyo ng'omanya abazadde n'abaana b'abantu abo, ng'omanya ab'eŋŋanda n'emikwano b'abantu abo. Bannange mutu inboxing. Osobola ogendako mu inbox y'omuwala bamuyita Mariam Wakyagulanyi wano ku TikTok. Osobola n'okujjako mu inbox yange nganze omuntu. Oba okitegeera, mutuwe ku information akwata ku abo abantu. Mutuwe ku famire zaabwe. Mutuwe ku baana baabwe. Kubanga abantu bano be bantu abakyankalanya ebintu by'obululu naye ng'ebintu by'obululu bisizza Bannayuganda bangi. Abantu bano be bakyankalanyiza eggwanga Uganda okulituusa mu kaseera kano ke tulimu. Abantu bano be baleeta kitta bantu mu bululu. Abantu bano beesuulirayo n'ogwa naggambo olw'okuba babakozesa. Oba okitegeera, tukimanyi abakozesa ye tumumanyi. Naye nabo leka tubakubemuko ku ttooki tubakyekingemu bamanye nti tubamanyi. Bazanye emizannyo gyabwe gyonna gye bamanyi nga batisa Bannayuganda. Bakimanye nti ne Bannayuganda babamanyi basobola obbakolako obulabe. Basobola obbatuusaako buli kimu kyonna ekituusibwa ku Bannayuganda. Abantu bano baleme kubeera mu comfort zones. Abantu bano bamanye nti ebintu bye bakola bikosa Bannayuganda. Abantu bano bamanye nti Bannayuganda banyiivu. Bannayuganda baagala obwenkanya. Bannayuganda baagala akalulu k'amazima n'obwenkanya. Bannayuganda baagala Victoria yaabwe. Abantu bano baleme kutuula mu zi comfort zone. Abantu bano baleme kubeera eyo balowooze nti bye bakola bisanyusa eggwanga Uganda. Ekisinga obungi ffe tumanyiko kafeesi ka Byabakama kokka. Naye Byabakama akola n'abantu 7. Akakiiko katulako abantu 7 nga tutuladdeko bakoogerera like ba commissioner abatyalinga akakiiko ako ababeera ku mmeeza wano nga basoma obululu nga bwe buzze. Oba mukitegeera ababeera ku mmeeza nga basoma obululu nga bwe bukoze ki nga bwe buzze bali abantu 7 nga abakulembera ye Byabakama, deputy we ye Ajat Aisha Lubega. Okitegeera ne kuddako ba commissioner. Okitegeera ne kuddako ba commissioner be bakola nabo. Kati ngenda batera wano feesi z'abo abantu mbaterewo n'amannya gaabwe. Mugezeeko okunoonya omu ku omu. Gw'omuntu yenna gw'omanyi ng'omulinako information, please totya inbox abantu abali ku media kuno mubawe information oyo. Abantu bano bategeere nti we know them. Abantu bano bategeere nti mu ggwanga Uganda tewali bayinza kwekweka. Abantu bano bategeere nti ebintu bye bakola birumya Bannayuganda. Okitegeera birumya Bannayuganda. Ebintu ebimu tulina byekolera. Abantu abamu tulina beetuukirako nga bba abantu. Okitegeera n'abalina connections zaabwe muzituwe, n'abalina amanamba gaabwe ag'amasimu mugatuwe, n'abalina ebibakwatako mu bituwe. Lwaki musirika? Oyinza okuba ng'oli eyo olina information nga toyagala ng'otya n'okubyogerako. Biwa abaana abali ku media babyogereko, abantu bamanye, eggwanga limanye. Muleke kubeera eyo musiriikirire abantu bano mubalowoozese nti ebintu bye bakola bituufu. Ebintu bye bakola biri mu mateeka. Muleme kubeera eyo musiriikirire abantu bano mubawe comfort zone because of your silence. Your silence has made these people
to sit in comfort zone. Your silence has made these people to think that in Uganda we have peace and freedom. Yet we are not. We have only fear in our hearts. So let us investigate about these people. We can do our investigation as we civilians. Tusobola okunoonyereza ku bantu bano, tusobola okubakolako research, tusobola okumanya ku bice byebakwatako, tusobola okumanya ku family zaabwe, ne tubatuukirira mu buntu. Either nga tubakubira amasimu, either nga tubasindikira messages, mu ngeri ez'enjawulo we can connect with these people, ne tubabulira ffe nga bannayuganda ebituluma. Oba mukitegeera, si byabakama yekka nti nno yakola emivuyo, ayina bangi nnyo baakola nabo. Oba okitegeera, so bwe mujjayo feesi ya byabakama asobola okuvaawo ne baleetawo omulala, naye ayina abalala baakolagana nabo. Oba okitegeera, abo abatuula ku kimeeza wano nga bakyanga obululu babusuula wansi we babujjayo babuzza waggulu babukyanga we basoma ebitategeerekeka, bakola abantu bali 7. But these people twagala tubanoonyerezeeko, tubakoleko ka research, tubakoleko ka investigation before nga tunayingira kalulu ka 2026. Batulabe kimafiya.